Abooluganda Yesu yeebazibwe. Bw'oba oyagala kusumululwa mu mizimu gyonna mu ndagaano zonna olina okusooka okwenenya. Wenenye abooluganda. Bw'oba oyagala kusumululwa wenenye. Bayibuli etugamba nti mu Yesaya essuula 1:18 ne bwe tuba nga twakola ebintu ebifaanana bitya oba wayonoona byenkana bitya naye Mukama mwetegefu otusonyiwa. Dawudi yayeenenya, yakola obwenzi, yatta ne yeenenya. Naye kati ggwe oyinza kuba nga oli eyo tewatuuka ne ku Dawudi, naye Mukama ye mwetegefu okukusaasira, mwetegefu okukusonyiwa, kubanga Zabbuli 138 egamba nti ye Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa ate tayanga okusunguwala. Ba n'okukkiriza Katonda ajja kukusumulula mu linnya erya Yesu. Sooka okyuke olokoke, Mukama ajja kukusaasira.